Abalamuzi basatu nga batula ku kkooti ejulirwamu batandise okuwulira emisango gy'ebyokulonda egyajulirwa abantu ab'enjawulo nga bavuganyako mu kalulu akaliwo ku ntandikwa y'omwaka oguwedde ne batamatira na byava mu kulonda n'okwemulugunya ku bawangula okulonda okwo ne baddukira mu kkooti enkulu n'esala eggoye mu misango gyabwe kyokka ne batamatira kwe kuddukira mu kkooti eno. Ogumu ku misango gino mwe muli ogwa Edgar Lubadde gwe yawawabiramu na NUP omubaka wa Busiro North Paul Nsubuga gwe yajulira nga awakanya Nsubuga okukyusa amannya ge yeewandiisizzaako mu kakiiko k'ebyokulonda nti gaawukana nago ge yasomerako. Omulamuzi wa kkooti enkulu Dr. Winifred Nabisinde yali yagoba omusango guno ng'agamba Lubadde yabula obujulizi obuluma Nsubuga ku buyigirize bwe ate nga n'obujulizi maama wa Nsubuga bwe yawa kkooti bwali bumatiza era n'alagira Lubadde okuliwa ensimbi zonna omubaka Nsubuga ze yasaasaanyiza ku musango guno kyokka n'ajulira nga awakanya ensala eno. That this petition should be dismissed with force as it is tainted with falsehood, comical assertions and bad in law, misconceived, brought in bad faith and or is an abuse of court process. Munnamateeka omubaka Nsubuga nga ye Kristo mu Katumba oluvannyuma lwa kkooti ategeeza nti tasuubira nkyukakyuka mu nsala y'omusango guno ng'eyawukana ku yali mu nsala ya kkooti enkulu. Ensala ya High Court yalimu omulanzi wa kkooti yatuma ensonga ku nsonga n'azeetegeeza bulungi n'asalawo era ensonga zaleeta mu High Court era zaali ensonga nga basalawo ngate ensala ya High Court ematiza. Ye omubaka Nsubuga ategeeza nti okwewuubawubanga mu kkooti olutatadde kumumazeeko ensimbi nnyingi n'okumwononera ebiseera nga kw'otadde n'obutafuna budde bumala kuweereza abantu baamulonda. Ekinnuma kiri kimu kyokka nti obudde mbadde ntandise okupiikinga nga nzijira okukolera abantu bagawa Busiro constituency kati obudde bwe bammalira obwo ate bwe bukyannuma jjukira kkooti resources ziba nnyingi ezigenda mulimu ssente mulimu obudde n'obutaconcentratinga mu ntebe yo oba oli awo okuweereza abantu ababula kino. Omusango omulala gubadde wakati wa Musoka Minsi wa Lusimbi gwe yawawabiramu na NUP omubaka wa Nansana municipality wa Kayima Musoke nga wakanya obuyigirize bwe era ng'okuwulira omusango guno kwongezeddwayo okutuusa nga 24 omwezi ogujja. Omubaka wa Kayima agamba okujulira kwa Musoke yakuteekayo kikeerezi ekitakkirizibwa mu mateeka era nga ayagala kkooti okujulira kuno ekugobe kyokka ne Musoke agamba obuzibu bwa kino bwava ku muwandiisi wa kkooti eyalwawo okukwata empapula ze bw'atyo n'asaba wa Kayima ave mu kwekwasa. Ate ne tugamba nti bwe tumala nti bamala okuteekayo omusango si mu budde n'omusango era ne tusaba bakole ki bagugobe. Kati ekyo kye tugambye n'abalamuzi batuddamu bulungi nti ebyo byonna babiwulidde bulungi bagenda biddamu nga 24 March. Yali miscommunication eyo eya omukozi wa kkooti wano era bino bwe binagwa bonna kubanze gezaako kulwanirira abatalina ddoboozi wabweru wakino era naye yennyini ayinza okwewuunya ng'oluvannyuma lwa bino byonna naye muteekinza ono nga ye. Even Tetekera ng'ati nga muna NRM eyavuganya ku bubaka bwa palamenti obw'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bukwo naye alagiddwa okudda mu kkooti ku lunaku kkooti lw'enaabeemuwadde okutandika okuwulira okujulira kwe yakola nga wakanya obuwanguzi bwa Evelyn Kyemutayi. We have been told to wait and we shall be called for the judgment. Ronald Kitanda, BBS Telefina, agesigika. Obwakabaka wa Buganda bwegasse ku Uganda yonna buwaddeyo sabiiti namba okwefumitiriza ku nsonga